mbanaga nti ogwogwoyo nago nga baguta abantu okuba nga bakola masturbation nga tebakoowa nga bakikola daily gyakoma okukikola gyakoma okuyaya n'okukiddamu kubanga omuntu wa masturbation asobola okwemasturbati emirundi begiba 10 olunaku oba 2 10 si mingi. Nagenda okulaba egye nali nga ndaba abantu bamasturbatinga nga tebakoowa naye n'abakyala babikola bulungi nnyo babikola bamanyi biri mu bavu nedda ssebo ate kisinga nnyo mu bakazi masturbation bulungi nnyo akolebwa Katonda teyatondaako muntu ayavuwale Katonda bwe yatonda omuntu mu nsi yamugamba nkuwadde ensi ogirye buli kimu kyonna ekimu kikoze kikyo ebisolo n'amuwa obuyinza obituuma amannya gonna nga bwakola ki era n'amuwa ensi amufugireko eki ensi omuntu bamuwa nsi afuge sitaani kati ate sitaani yatufuga afuga omuntu kati bwagamba 10 olina kwerekereza bino byonna ebingi ofuna ebiri ebirala. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu bakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. nga ne bw'aba avumye omuntu tadda bananga ne banvumye waaki nga takyalina mwoyo amulumiriza naye omuntu abanga alina amulumiriza munda mu ye ng'alina nga bw'onaabeerawo n'ogamba nti naye nakoze si kirungi nkale ng'otya okusinkagana gwe wakigambye naye nga mutima gwokkiriza nti si kirungi kati oyo omwoyo yali atandise okujja gyembi akulumiriza annumiriza nga naye tewakoze bulungi
kati abasinga wano batubulidde awo musaaka eyo kati munda mu ye awulira ekimulumiza kimugana naye kino kikyamu ate n'awulira omwoyo omulala gumugamba nedda oli ye mukyamu si ggwe gubadde otambudde buki olina enkolagana nnungi naani ne Katonda kati oli namugamba nedda kyokoze kikyamu ke kagero kali ak'omusajja eyajja ababisajja babiri abagenda okusaba Yesu n'amugamba ssebo mukama wange nze ntambula bulungi ne Katonda mpaayo ekimu ekyekumi ku byange byonna era nsiiba emirundi 2 mu buli wiiki namuga atunda byonna ate oyo mulala oyo yali wate naye ate omulala n'agamba Yesu n'amugamba mukama wange sande nakutunula mu maaso go ndi mwonoonyi ensabo nsonyiwe kati mukama yasonyiwako ne yeetowaza oli yali yeegulumiza kati ekyo kyekiremesezza abantu bangi okuba nga tebazuula mazima nti olw'ensonga ye alaba nga atambula bulungi naani n'atamanya nti ayinza okubaako wakolera ensobi kati nze nali manyi kyenkola kituufu kati ntandise okwemulugunya ne mukama mugamba naye mukama lwaki embeera ekyali bweti kati ng'ebintu bya lubaale n'ebirooto mbifuna naye nga sibiwa nnyo budde bandoose eddagala genda okwala eddagala liti genda okuma ekyoto n'ekyoto nkirina naye nga si kyakikuma nga ennyumba ewunya taaba ndoli obale tojuuli ewunya kabaani nga mpulira kati ati ewunya bubi ntandika okufuna mwoyo alumiriza ntandika okufuna mwoyo akola ki alumiriza nebuuza naye nkoze ntya okuba nga nsinkagana Katonda eyatonda eggulu n'ensi awo nga nja nfuna emikwano naŋŋamba kino kati nga byonna bye baŋŋamba nabiyitamu wali obaddeko mu mbeera nga buli muntu gw'osinkagana yabula ng'omuntu wako noga eyo nga gye nali wali osinkaganyeko omuntu nga ku kyalo bagamba kwotuukewo oyo oba omaze naye nga ogetuukayo ng'omusanga nga naye yabula nga biwandibadde omwebuuzaako ate osobola obyeddamu kati ate ye nga by'omubuuza tabiinaako yadde okumanya nga ye yabula bwe luba luguudo yaluvaako nadda kataka n'akataka n'akavaako nadda mu lusaalu ali mu lusaalu kati agenda natuuka ekiseera nga njagala neebuuzeeko era ddala ku bantu naddala abo ababadde bamanyi Katonda oba abadde batambuddeko ne Katonda era nga emikwano gyange njagala nnyo abalokole tandise okuwulira nga mbakola ki nga mbaagala naye nga nabiri kati ze kye nali neetaaga njala mukama ŋŋambe nti yenze sinze Katonda w'amadiini sinze Katonda waki sinze Katonda waki okitegeera nga nze kyenjagala ajje aŋŋambe kyali nga bw'olaba bwe yagamba Musa n'amugamba nedda ssebo abantu bagenda kukkiriza mpa akabonero kati nga nange kyenkola ki kyenjagala Musa baamuwa obubonero naye naga tebajja kukkiriza yazooka asaba bubonero ne babumuwa era nabwo n'agamba tebujja kukkiriza tebajja kukkiriza ku lwekyo naddamu namugamba ateeka omukono gwo muno n'agufuula ebigere n'abaana n'aguzzaamu n'akola ki Musa kwe kufuna confidence n'akola ki naye ng'amugamba Katonda yamugamba nze Katonda wa Isaaka ne bajjajjawo bonna abaakola ki abaasooka mulina okukola ki Musa atuuka ekiseera akkiriza Katonda naye atuuka ekiseera neyemulugunyanga kati nze akaseera kumulugunya Musa ye sinza mugeraageranya ku bulamu bwange kuba ye yali mutuukirivu okusinga nsi yakola bintu bingi ate ffe bitulabirako Mukama byatusobola okutubikkulira kati ntuuka ekiseera ngamba njagala kusaba Mukama kati mulabe tandika okusaba naye nga nsonyiye naye nga biri ebintu kyabiina bwe natunulanga okusaba ntandika okwewuliranga waliwo enjawulo gye nnina bwe nsabanga ejja kati natuulanga wansi ku mukeeka gyange nkyagisabirako bwe ntula wansi ku mukeeka bwe nsaba nga ndabanga ejja mba ntudde nga kituufu ntudde naye nga bwe ndanga okusaba ndaba nga ngejja nga ndaba ndi munene naye nga ntudde wansi kati ate ngenda okulaba ng'ate nandika okusituka okuva mu mubiri wano nga ntandika okukola ki
okuvaamu kati bwe natuukanga okuvaamu nga neekanga nga nvaayo nga bintiisa naye nga buli lwe ŋŋenda ennyo mu kusaba ekintu ekyo kijja nekikola ki nekibeerawo kumbe Mukama yali alaba nga ntaddeyo emmeeme yange kati ate ekintu ekyo nakikola nga bwe namalanga okusaba natuulanga nensiriikirira bwe nasabanga bye nasaba natuulanga nensiriikirira kati nempulira ng'omuntu aŋŋamba sabira eggwanga sabira abalwadde sabira abasibe sabira ababonaabona sabira abatalina kyakulya kati ŋŋamba sabira kati natuuka okulaba nga bwe mala okusaba ebyo nga mpulira sikyalina byakusaba kati nga nkakana bwe nti nga nsiriikirira kati nga emmeeme yange ng'etuuka evaamu ku mubiri ng'omubiri gwange gulinga ogulandisa okweyawula n'omubiri kati ate bw'obeera mu mmeeme osobola okulaba omubiri n'olaba n'emmeeme eyo bwefaanana n'olaba nga oli sheepu yeemu nga bw'okuze nga bwe wakula naye nga waliwo ekyenjawulo ate guno omubiri nga gwanjawulo okugulwa gwolese wali naye nga gufaanagana kati nala nikukuwulira nga nvaamu mu mubiri nga nyambuka naye nga ate ndaba guno omubiri gusigala guli wansi gwo tegwambuka kati nembeera nga bwe natuuka ku process eyo nga mbiddukamu nga ntya nenkivaamu kubanga nali sikifunanga nafunanga experience nga neebase kubanga bwe neebakanga omwoyo gwa mmeeme yavangamu kati ekyo nga tekimpa buki naye wano nabanga ntunula nga ntegeera kati nga ntya ngamba kigenda mu maaso ani yandoze nalowooza nyo ali akalwe yansimbidde eddagala naye nga naye bwaki kijja ate bwe kityo ndaba neevaamu kati kumbe Mukama yali agezaako okunteekateeka andaga engeri gy'agenda okuba nga nkozesaamu okusobola okuba nga ndaga kiki kyendi naki kye ŋŋenda okukola kati waliyo essaba eyo ewaffe we twakulira kati essaba eryo baali balina bye baalikoleramu nga balinga abakwatira emmeeme yange kati Yesu Kristo addamu ajja bwe yajja yantwala ku ssabo eryo weriri naye nasooka kweraba nga nze ndi mu ssabo kati nga ŋŋamba abantu muveeyo muveemu era nga nkwata abantu ku mikono bakole ki baveewo kati mba mbafulumya kumbe yali nga kabona w'olubiri yali alina batuta okunaaza eddagala kati kabona w'olubiri akomawo kati ekkubo mwe bali bayise kati eno sigaddeyo n'omuntu atya kati ŋŋenda okuva ebyo nti nsinkagana kabona mu kkubo jjukira nnyingidde mu mbuga ye nga simusabye lukusa n'abantu bo bafulumizza kati ate ngezaako okukozesa ku maanyi gali ge nabanga nago nga ndaba tegakyasobola kukola ki tegakola kyenva ŋŋamba ayi Kristo wa Katonda jangu nnyange kati nakyogera ekigambo ekyo nagenda okulaba waggulu nga waali ng'ayimiridde bw'ati naŋŋamba muveeyo nagenda okulaba mu mikono gye nga muvaamu ennimi z'omuliro ng'ayokya ki essabo wetibadde kati kabona ye yayita muyisi kabona bw'ayitamu nange nenzija yoono gwe nali nkoze eki kati ate naye ndaba nga mwegasseeko kati waali mu bbanga nalaba nga ate nvudde mu mubiri nemukola ki kati nga Yesu ali wali nga nze ndi wano kati nga byakola nange nsobola okukikola n'abanga akasuka ennimi z'omuliro nga ziyiika ku ssabo kati nemugamba kati essabo lyamala okuggwawo nemugamba kangende noonye ono bano bembadde ntaasizza ndabe gye bakoze eki gye balaze neŋŋenda mbanoonye ŋŋenda okukomawo nga ali ku ssabo wennyini we libadde ng'ayimiriddewo bw'ati waliwo ekidomola ky'amazzi n'anaaba mu ngalo bw'ati nemubuuza ate kiki ekyo naŋŋamba lino essabo teririddamu kubaawo neŋŋamba ki naŋŋamba lino lisaanyo teririddamu kubaawo naye nga ne twataasiza sikyabalaba naŋŋamba kati nzizeeyo wa kitange naye lino teririddamu kuvaawo bye baali bakusibako byonna ebisinga bisinga okusoma bibadde biva wano emyoyo emingi badde olina egisinga obungi badde giva wano neŋŋamba oke naye nga ebibuuzo byange ate mu kirooto musijjukira bimubuuza wali baddeko n'omuntu nokaani bwe mulabirako bwe nyamubuuza kino n'otuuka nga ansa zirina kati bwe nabeeranga mu mubiri ndagamba wenziramu mulabira
ninamubuuza ki kyokka nga bwe ngendayo sijjukira kimubuuza tojjukira wekanga ovuddeyo nekanga nvudde nga kale singa nakoze eki kale singa namubuuzizza kati nentuuka ekiseera nengamba manyi kati kaŋŋende nziremu nsabe nga bwe nasaba kubanga ensaba eyo yankoleranga kubanga nabeeranga mu kusaba kati nga ndaba bwe nsaba mu kasirise sikosa bantu teri ampulira nga nsaba teri awulira kiki ensaba naye luli nasabanga nga abaliwo bamanya naki kyenkola kyoyagala kyosaba abali mu nnyumba bakuwulira kikyosaba abali ebweru ne bakuwulira kikyosaba n'obwenzi bw'oli mu kukola kati nentuuka ekiseera neŋŋamba sijja kuddamu kusaba bwentyo kati kankyuseemu kubanga bwe nasirikiranga ebintu mu mutima teri ayo yabikola ki yabitegeeranga kati nabino kambisirikire alekanga kusabira mu mutima naye nga akasente bakampa naye nga bwe bakampa sikyabagamba nti mugende mukole emikolo nkwata bayibuli nenjibikola nemubuuza oyagala ki nagamba njagala kino jjajja biki nemugamba saba mu bayibuli kati ku luhani sikyagikozesa waliwo kyenafuna ngampulira ku luhani nga mpulira nedda kati ate nga ne mu kaseera ako ntandise okuzuula ku bikwatako ku luhani ntandise okuzuulako ekitonotono ekigambo Allahu Akbar tekirimu mu Qur'ani tekirimu kati kyavaawo ebyo bikwate nga bw'olaba abasaba mu nnimi Allahu Akbar tekirimu ekigambo Allahu Akbar n'ebigambo byebakozesa nga baazina tebirimu mu Qur'ani kubanga Qur'ani egamba musomye Qur'ani na hadiisi za Muhammad ekitabo kya Abdulrazak Matovu tekyogerako kati njogera ku bitabo ebi bibiri hadiisi ne Qur'ani tebirimu kati olutandise ogenda mbitegera ntandise okwebuuzabuuza ku bintu by'Abayisiraamu ebyo nga ndaba tebigatta nga bagamba nti gundi Muhammad bamuwe yagende wa Allah amuwe swala namutikka ekutiya nambe yeswala jjajja ne swala 100 ata nga abantu ze balina okusaala eswala 50 eswala 50 atano nga abantu balina okukola ki okusaala kyokka basinkagana Musa mu kkubo ambuuza naye waaye kiki amugamba naye bampadde eswala mmeka 50 amugamba okoze ensobi ddayo tebagenda zisobola nyingi era Musa yataasaani kati ekyebuuzibwa Musa noonaani mukulu abeera Musa kati ye gwe yasanga namugamba zizzeeyo abantu bagenda zikola ki zisobola n'amuwa eswaleesi 5 naye okumanya ebintu byewuunyisa mu Qur'ani ate mulimu 3 kati twebuuza 2 zasigala mu kutiya 2 teziriiko ziri eswaleesi 3 mu Qur'ani zeyogera ku makya mutuntu olw'okulonga obudde n'ekiro eswaleesi 3 era ekirala ne neebuuza Muhammadi lwaki tebamuyita Haji ate nga yali Makka andi ati ekyo si kitiibwa ekyaba abagenze Makka nedda ssebo okuyita Haji ne Hajati naye olina sooka genda Mekka kati ye teyaliyo era ali Haji si yagenzeyo ogusukka mugumu andi kati ate oli yali waayo ekyo simanyi sijja kubalimba sikitegeera simanyi lwaki kyali bwe kityo kuba oli ye waayo lwaki ye tebamuyita Haji ekirala natuka okuzuula obulimba obwo ekitabo kino sipankiza ku bbali neŋŋamba bw'abanga Allah yabawa eswala 5 nga basaala 3 ani yajja n'amabbako 2 ekyo nekitegeera nensooka nkiza ku bbali era nemba nga sikyasaala kati lwaki ate eswala ziri 3 mu Qur'ani ng'ate Abazisiraamu basaala 5 ezo ziri bw'onoonya mu bintu bya Abdulrazak Matovu eyavunula ekitabo kye bayita Qur'ani yawandiika ate yaziwa n'amannya tezirina mannya mu Qur'ani tezirina mannya ate mbadde manyi Matovu waŋŋamba ye yavunula Qur'ani naye yawandiika bibye bayibuli
bwe bagivunula mu Luganda ne mu Luzungu bikwatagana. Kati y'amatovu tekwatagana erina weekubira zo zeekuba. Kati ne ŋŋamba kino ekitabo sijja kikola ki kigenderako nnyo, sijja kigenderako nnyo kuba kiyinza okukola ki. Kati ate Bayibuli eno ye yalinga ennyumira, ngaliwo n'ennyiriri ezimu zensomako nga Kabakuku 3:3 mulimu amayembe, Mukama yava Temani ng'alina amayembe mu mukono gwe ne kawumpuli ng'amukulembedde. Ne ŋŋamba kawumpuli, ate nga n'emisambwa mulimu gwe bayita kaki kawumpuli. Kati nga ndabya ddala nti Bayibuli eno ekolera ddala baki, naye Mukama yali ayogera ku bintu birala nnyo 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 nga tayogera na ku mayembe gano abantu ge basamira, ng'ayogera ku kintu kirala nnyo. Kati ku lwali ne ngisalako ne ngizza ebbali n'ensala ne ŋŋamba kati omanyi kannoonye Katonda eka yaaba akola ki. Naye saaki kubanga naziteekanga mu bugundi nga bweru, nafunanga akagoye obwa white ne ngiteekamu ne ngibikako bulungi ne ngiteeka mu seefu, ng'era zirina seefu zaazo za njawulo. Bayibuli erina seefu yaayo ne Kurani erina seefu yaayo, ng'era sibigattika era nga siwumuza ku kitabo ku kinne waakyo, ng'ambiwa respect yaabyo n'emitereka nga birina drawer yaabyo, kino kyayo n'eri kyayo. Tugesa nga kakati kanzire nnoonye Katonda. Kati ng'olwo byonna byonna mbikola naye nga mulimu mutima mpulirizamu mutima wane lwaki toyatula manya katono lwaki toyatula naye nga mputuufu mpulira sala ndaba tekingattako. Kati nga sinaba kusoma lunyiriri luli olulimba Lumi 10 olw'omwenda n'olw'10 nga sinakutegeera buki katotegeera bulungi mukakkiriza na mutima gwe tamanyi nti olina okwatula ate nga nze ndaba nakkiriza dda nanti olina n'okwatula. Kati ng'ekyo olaba si kyamaanyi, si kyekyamaanyi. Kati olijjukira wali ku lusozi we nabuuseemu katono ku lusozi omusajja Kristo yagamba nti muntu alina okukola ki okubatizibwa. Kati mu kubatizibwa twali tulina okugenda tubatizibwe ffembi, naye ekibiina bwe kyasasika naffe ekirowoozo ne kifa temutabigendamu okubatizibwa. Tugamba kasite ebyagwe bali baagenda nobagenda buli muntu yakwata liri neŋŋamba kati nze kanoogize munoonye Katonda. Mu kaseera ako mpulira nga waliwo ekinyumiriza munda mu mutima gwange. Omanyi okusula nga teweebase, ng'ebibuuzo biri mu mutima nga tebiriko ansa, ng'ebibuuzo bingi ansa ntono. Agamba naye bino ebintu byonna obirabye, kiki otalabye? Buli kimu kino kikoze ki? Okirabye. Kino kirabye nti kati kiki ogenda okuzaawo? Kati kenyini neebuuza ebibuuzo naye nga sirina ansa zaali. Olwo ne nva mu buliri ne ntuula wansi ku mikeeka gyange ne ntunuulira ebintu bye mbadde nabyo bye mbadde nkozesa, naye nga ne kati bino mbikoze ntya? Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama kyava ntwala mu nsi y'emyoyo. Kati wano abantu begendereza nnyo statement zengenda ngokukola kati mu kaseera kano. Kristo yazibangamu yennyini. Bo bana abawudde bajja kyawula bamanyi okutegeera obwemu by'omwoyo. Yesu Kristo yantwala n'asooka n'antwala ewaffe nga waliwo omusota ogwetoloola ewaffe wonna nga munene era nga gukika kya ttimba. Naye nga omusota ogwo gwe tubadde tufiidingako okuva emabega. Famire kwezzeekola ki? Efiidingako era nga gwe kugabira abantu ebyobugagga. Nga twalina ebiralo n'amagana ag'ente guno gwe gwalenga soosi. Byonna byonna byajjanga bikola ki? Bivaawo. Kati ebyo mmala obbiraba. Nyendaba n'omusota ogwo bwe gwatuulanga. Omuti gwaliwo lwakuba kati baagutemawo. Naye kati nga gwasigala gulondoola abazzukulu n'abazzukulu. Kati nenkimanya nenkomawo mu nsi y'omubiri era Mukama n'addamu n'antwala mu nsi y'emyoyo. Kati ate eyo gye ŋŋendera mu nnyanja omulundi omulala wansi nga emisambwa gyonna gitudde. Jjukira emabegako nalina okutikkirwa. Baŋŋamba nyina emikolo gye nyina okukola bakole ki? Bantikkire. Kati olwo sitaani olwo amaze okutegeera tonimana nanisosuula agenda zuula maki? Amazima. Bantu ŋŋenda wansi eyo bandaga byonna. Ndaba emisambwa gyonna gikoze ki? Gitudde. Emisambwa bwe gituula nga ndaba bannakayima bakiraalire bakizoozi baani emisambwa gyonna n'amayembe gonna nga balinga bategese conference bweki nibaŋŋamba ekiseera kyekyo. Kati sitaani yakimanya ngenda kukyuka naŋŋamba ekiseera kyekiriwa kyekyo ekyokuntikkira. Ne baŋŋamba nti kati obadde jja okola emikolo kusinkagana omukulu. Yoli gwe nayogerako emabega neŋŋamba nga ngenda kusinkagana mukulu. Kati ne balyoka te banziza mu ddoyi eri nemba nga simusinkaganye. Kati wali balaba sikyakola mikolo. Sikyagenda nnyo mu bintu byabwe. Kati olwo bantwala. Olaba omukulu. Naye neebaza Kristo kubanga yammanya nti ne puseso nja giyitamu. Bwantuukayo nsanga emisambwa gyonna gyeteeseteese. Ne baŋŋamba bulijjo tukulinze kati emikolo gyonna ogimazeeyo. Mu Lubaale emikolo gyonna ogimazeeyo era ekika ky'ab'embogo okikoledde kinene. Kunze ate awo ndandika okusanyukamu. Neŋŋamba bulijjo nkola nti ne baŋŋamba naye kakati bagenda kutikkira bagenda kuwa obuyinza obusembayo ogende okole. Ojjule bulungi. Ati bulijjo sajjula. Bulijjo mbadde mmanyi najjula. Kati omukulu baŋŋamba mukulu ajja gwe kakkana sinkagana abasajja emisambwa gyonna bwana nalinga njanjiraba kati nga tegineewunyisa gisinkagana. Nabalaba nga bagiranga mu bifaananyi eby'enjawulo nga mbategeera ati bwe ntuuka wali nabanga mbikola ki? Nabitegeera. Kati baŋŋamba omukulu ajja. Neebuuza naye mukulu ki? Yesu Kristo. Ng'omutima gwange gwesunga kulaba Kristo nga manyi Kristo yagenda okukola ki? Yagenda okujja. Kati ne ŋŋamba bw'abanga Kristo yagenda okujja kankole ki? Kanzikakkane. Nga ndaba emisambwa gyonna misanyufu. Omukulu yavaayo nga anyuma okulaba nga bw'omutumira toyamuggyako maaso ng'alabika bulungi. Naye nga si ye Yesu Kristo naye nga musajja si mukadde ate si muto medium. Naye nga bw'omulaba alina engeri gy'atambulamu nga mukakamu nnyo. Najja wendi olwo emisambwa gyonna gitudde ndi underground.
Naŋŋamba nsanyusa okulaba. Mugamba ate gwani. Naŋŋamba ogenda kuntegeera. Naŋŋamba weebale kukola. Okoze nnyo bajjajjaabo baali mu ebintu bino. Era obikoze okubituusa wano. Ne mugamba ate bintu ki? Naŋŋamba Lubaale yali abalema. Naye okoze kinene n'okugjayo bajjajjaabo gye baali baabulira. Naŋŋamba tojjukira nti nze nakutwala mu ggulu eryali lisooka n'eryokubiri. Kati ne ndowooza Yesu yakyusiza ekiki? Ekifaananyi. Jjukira tonnaabuuka mbu erisooka n'eryokubiri si bya Katonda. Sinnabibuuka sibimanyi. Omusajja naŋŋamba munnange emikolo gyonna gy'obadde ng'ojja mu Lubaale gibadde giri mu kuteekateeka kuntuukako. Naŋŋamba bonna boolaba bakola emikolo egyo bonna banoonya nze. Taataawo ne sikkaanya naye ne mugamba nze okusinkagana ggwe ne mubuuza gwe Yesu ekyo teyakiddamu. Yasirika. Naŋŋamba bano bonna balaba babaddewo nga bakutambulizaako amaaso ebbanga ddene n'emirimu gikoze bulungi. Akulaga misambwa. Naŋŋamba kaakati njagala nkulage. Ngenda kuwa obuyinza, nkuwa amaanyi, kuwa ettutumu, tuguwe buli kimu kyonna kyoyanira wansi w'ensi. Ne ŋŋamba kata ne mpulira nga bijja kukola ki? Kunyumira. Bijja kunnyumira. Naye nga njala kwebuuza ye Yesu takinzizeemu ekyo. Ekyo teyakinziramu. Kati ne baŋŋamba nti buli muntu yenna ali mu Lubaale asamira emizimu, asamira amayembe, asamira emisambwa, asamira abalongo, asamira ebyalo, akawaluddawa addaluddawa yenna anoonya nze. Kulu wagamba. Bwaŋŋamba ne mubuuza bakunoonya batya? Naŋŋamba anti okunnoonya eba purosesi. Tosobola kumala gajja n'ondaba. Okuggyako abo abakkiriza okukola bye bakola ki? Byenjagala. Ne mugamba kisoboka kitya okunoonya ng'ate n'abamadiini babadde nga bakunoonya? Kyogamba omuntu okugenda mu ggulu alina kunoonya ggwe. Kati tannaba kuŋŋamba nti ye Kristo. Ne mugamba kakati sooka ompa obukakafu obulaga nti ye gwe gwe mbadde nnoonya. Naŋŋamba tosaalangako. Ne mugamba nali nsaddeko. Naye ng'omwami oli bw'omutunula bw'oti toyagala muggyako maaso. Ng'ate ne bw'aba tannaba kwogera oba otegedde kyagenda okuddamu okukola ki? Okwogera. Naŋŋamba tosaalangako. Ne mugamba nali nsaddeko. Naŋŋamba gw'olowooza ani yakugamba okusaala? Ne ŋŋamba lindako. Kati ate jjukira gye nvudde obusiraamu balinaanisa obwewala nga sikyabukola ki? Ekyabigendamu nnyo. Naŋŋamba situkuma ku ekyo, eno ensi yonna yange. Naŋŋamba buli ekirimu kyonna kyange. Kati ng'omutima nga mpulira alabika yeki? Yesu. Tannaba kunneeyanjulira. Naye gwe ogamba alabika. Ne mugamba naye gwani? Ne mugamba kati kyandibadde kirungi nenkola n'omuntu gwenkola ki? Gwe mmanyi. Naŋŋamba nze Lusifa. Namugamba ekyo tekisoboka. Nze sikolererangako kutuukako. Ne mu bye nakoleranga tewaliimu. Naŋŋamba nedda obadde ng'okolerera nze. Sijja kulimba bulaza Sami. Nawulira nga mpeddemu amaanyi. Nawulira nga ennaku enkutte nga sikyalina kyakkola. Naye nga mubuuza nkutuuseeko ntya? Era biki bye nkoze okutuukako? Kyava ajja ndaga background zonna ez'amadiini. Ne gye yantwalanga mu ggulu eryokubiri. Najja nga ndaga ebintu ebyo. Naŋŋamba ensi yonna yange esinza nze. Nze ali waggulu era nze ndi wansi. Kati nawulira nga bingassa. Tobitegeera. Naŋŋamba amadiini gonna gange. Ate ekyo kyanzijjako.
kati jjukira nalabanga jjajja wange ngera jjajjange yajjanga nangamba okuyimba obuyimba obw'eddiini kati ngamba jjajja agenda mukulu kati natuka ekiseera ne ŋŋamba nalwa naye obudde bungi yampa obudde n'emisamba gyonna nga bwegiri naŋŋamba nti kaakati bino byonna byenkulaga mbikulaga okakase nti nze nyina obuyinza ensonga lwaki nakuwadde oli olunyiriri olwa Peetero ekisooka 5 ye yalukuwa osi ye yalumpa lwaki nakuwadde olunyiriri nga kulaga nti sitaani yafuga ki ensi na buli kimu kyonna ekigikola ekigirimu kakati ne mubuuza era ekibuuzo ekirala ne mugamba kyogamba nkoze ntya okutuukako nga neebuuza mutuuseeko ntya nga mbadde simunoonya ekyo kyekibuuzo kinasooka okwebuuza obadde okolerera ggulu naŋŋamba okusamira kwonna uliriza wano bulungi okusamira kwonna abasamira banoonya nze naye kisinziira emitendera gy'okoze okuntuukako neŋŋamba bulijjo nkola kusinkagano nti naŋŋamba era kati leero nina kutikkira nkuwa amaanyi agadde gasembayo nkuwa ettutumu nkuwa obugagga nkuwa buli kyoyagala kyonna awo saddamu kwogera naye nemugamba nze sikwetaaga bamugamba oti namugamba sikwetaaga oti wagamba sitaani nemugamba era nze sikolerangako kutuukako sikwetaaga emisambo gyonna negibulawo nemugamba nze omusajja gwe mbadde nkolera okusinkana bamuyita Kristo awo saddamu kulaba ku sitaani saddamu kulaba ku sitaani kasita wakyogera ngaddusi yayita awo kati olwo ntandika okulaba amazima kati Mukama ddamu antwala underground ne meeting eri emisambo abaaliwo bonna tebandaba nze nali nsobola okubalaba nga kituufu nzikiriza nti nze mbalaba naye tebakola ki naye nakitegeera luvannyuma nnyo Kristo yandaga nti mbadde antutteyo ntegeere nga meeting emisambo gyonna gitudde nga bakola pulogulamu gye bagenda okuzikirizaamu ensi era nga batajetinze obufumbo batajetinze abantu abasamira teri muntu asamira kati afuna byayagala gendo neboba muntu nga nagenze kusamira takyasobola kufuna byakola ki byayagala meeting yaletudde underground misamba gyali gitesa nga sitaani yayogera naye nga nze tebasobola kundaba naye nga wendi byebogera byonna mbikola ki biwulira nga bateesa okwawula abantu okugyamu embuto z'abantu okuzikiriza ensi eno eve ku Katonda abantu babaleke nga abantu bayingire nnyo amadiini omuntu nga bw'ava mu busamize bwabuko wayingira ddiini kati ng'ava mu busamize n'asigala mu bintu bya sitaani kubanga sitaani yampa information n'anaga nti byonna byani bibye byange naŋŋamba amadiini gonna agasinga gonna wange gange yennyini nga yakyegira mu kamwa ke neŋŋamba kwe kumutabukira mugamba sikola ki sikwetaaga sitaani meeting gye ntuukamu nga sitaani ali mu kuwa ebiragiro bye bagenda okukola ki okukola okuzikiriza ensi n'agamba atendesa abaana mu lubaale naye abaana tebakyakola mirimu gye bwe bamala ofuna bye bafuna nga bamuddukako kati n'agamba babakwatire mu kifo kimu kati omuntu abasamira ne baba nga bafuna kyakulya kyakunywa obulamu tebukyuka misambwa gisuubiza busuubiza naye tegikola ki zituukiriza n'essawa zakakati bwe kiri abantu abasamira lubaale basobola okunjulirako abamu n'abaliyo abantu abasamira lubaale kati abavuga buvuzi yabazza kataka yabazza kataka takyagaba lubaale takyagaba yazza kataka kuba kati akaddeke kakoze ki kaweddeyo sitaani ng'agamba emisambwa gye giri ne bamalayika babagwa nti akadde kakoze ki kaweddeyo naye amaka siga njagala obufumbo bwawukane njagala musiga obukyayi n'okusinga ekintu ekirala kyonna era abantu bonna bwe muba mwogera nabo mwogere nabo nga era mulina bazza mu ddiini oba mu kusamira
ku bibiri. Kati omuntu kyenva olaba omuntu ava mu ddiini anadda mu busamize, oli nava mu busamize nadda mu ddiini. Era Sitaani yatandika okuteekawo ba agenti abasomesa kalica, ababikulira ebintu nga mutuufu ebintu byeboogerako biki bituufu, naye nga bajja kubuza bantu mitingi ng'etudde nga bagamba okuzikiriza abaana abato bano abasituka emigigi gino emito, migigi egyo emito nga banoonya okugizikiriza okuva mu masomero, kubanga abakulu kati emigigi omuto guno wogukwata. Kati bwe mpuliriza miitingi eyo ne ngiwuliriza byonna bye bagenda okukola, okuggyamu embuto z'abantu, abakazi okubaleetera obwenzi, okubanga omuntu ayenda ng'ayenda ekisusse. Era ne ndaba n'omwoyo ogwa masturbation, nagulaba nga guli ku muntu nga eringa mbuzi naye ng'olaba embuzi ng'eyonka, ng'eri ku busajja eri ku butonde bw'omusajja ng'eyonka, ng'emuteekamu omwoyo gw'okuba nga yemasturbatinga nga yeemazisa. Mbanaga nti ogwoyo nagwo nga baguta abantu okuba nga bakola masturbation nga tebakoowa, nga bakikola daily. Gyakoma okukikola gyakoma okuyayaana okukiddamu, kubanga omuntu wa masturbation asobola okwemasturbatinga emirundi ne giba 10 olunaku oba 2. 10 si mingi. Nagenda okulaba egye nali nga ndaba abantu bamasturbatinga nga tebakoowa. Naye n'abakyala babikola bulungi nnyo, babikola. Bamanyi biri mu bavu nedda ssebo, ate kisinga nnyo mu bakazi. Masturbation bulungi nnyo akolebwa, era abo abakazi abatulaba basinga bakimanyi nti babadde abamu babivaako balinga babikola, era basobola okunyinga gye bali babikolamu gye sijja kunyonyola naye nga nze nagiraba. Kati ngenda okulaba abasajja nga bakuba bakazi baabwe. Njagalayo obujulizi, njagalayo obujulizi, aliyo ng'olina obujulizi nga totya. Njagala ojja obumpe kyala. Masturbation mbakyabulaga mungi nnyo ekisusse. Kyolina okumanya eno ensi abasajja abagiriko batono, kyala bebasinga obungi, abakazi bebasinga obungi. Kati so tageti ya Satan mu guno omulembe yakusaanyaawo ekisookera ddala marriage bukomaawo. Ale kye watabaawo marriage ebiseera ebisinga era masturbation tebula bwe kiri. Saala twebuzeebuze, watali marriage masturbation tebula, ojja ttendewalirwa. Kati ebintu ebyo babindaga olwo Mukama atandise okunzibula, sinnalokoka ntandika okukola ki, naye kati ntandise okwawula. Ntandise okwawula nti no kibi kino kiki, kubanga wali we nnali ebintu ebyeboogeraku nga biringa ebikolebwa ninga abikola ki, abiraba nga bateesateesa engeri gye bagenda okuzikirizamu abasamize bonna bafe nga basamira nga tebakivuddeemu. Kati ate awo nga ne be baasaba omusaayi, nga Sitaani takyagala musaayi gwa mbuzi na nkoko na nte, ng'ayagala musaayi gw'abantu. N'agamba abantu babakozesa okubanga basaddaka ng'omuntu afuna obusungu n'akuba munno okutuka okujula okumutta. N'amukuba n'akutuka, naye nga gwo mwoyo gwe guleeta ekyo, okitegedde. Kati natuuka ekiseera ne binsobera nga ndaba ebintu bingi, ndaba ebintu ebigenda ogenda mu nsi yonna, ndaba ababuulizi b'enjiri naye nga bafeeke. Sitaani Mukama yannyamba buyambi okulaba. Kati bwe nalaba ekyo nafuna okusalawo mu mutima gwange. Mukama yantwala nandaga ekyo Yesu Kristo owa ddala, neŋŋamba bulijjo kibeera bwe kiti. Kati nga njagala kuddamu mubuuze naye kati nkoze ntya, nga kye kibuuzo kiri mutima. Naye nga bwe mbuuza kati nkoze ntya, omutima gupulya guŋŋamba saba. Wali obeddekaawo ng'olinga waliwo omuntu agamba saba. Kati ate awo Sitaani mmala omuddukako, olwo nziruseeyo naye nkyalina ebibye.
sinnalokoka ntandika okuwulira abampita Julius mudoboze ani oyampita amanyi okuba nogana kyuka notunga natulitonna muntu wako mwewulira omuntu akonkona ku lugi gulawo naawe nodduka noggulawo nga tewaliwo akolaki tewali aliwo natuuka okulanga naliko okweraliikirira embeera ng'etabuse kati mutuufu binsobedde Yesu kituufu mulabye akozeeko byakoze naye waliwo bitanabakola ki kolebwa empulira amaloboozi onampita waliwo bedawo newebaka nowulira nga banyumya emboozi nga bebaseka nebuuza ne baani abo abanyumya munyumba teri muli muntu alimu nga waliwo abanyumya naga waliwo ekikyamu kati kumbe sitaani asitudde enkundi ategedde sikola ki tokyamugondera sikyamugondera ngamba kyengenda okukola kansooka enyimirire ku mazima sigenda kuddamu kusaba kintu kyonna sitaani yangambye byonna biki bibye kyenasooka okukola nalowooza ekitabo kyekyani kyekike ekyo kyo nenkikumako omuliro ekyo kyo nensikana nekyokya kiva mu ddiiro wakikumako ennaali nakiraba mu kavidiyo nakiraba wakyokya nakyokya kati nengamba kino kasooka kivemu kiyinza okuba kinyiretera obuzibu nga zino engoye nesiga tebirina buzibu kati era ntandika okuddamu okuwulira amaloboozi nga nti bakikuteekawo omukeeka n'osaba kati nga n'omukeeka wenyini sikyagala kugusabirako omanyi bye gukola sikyasobola kugusabirako ngera nfukamira ku seminti wange emikeeka gye wagikoowa mikeeka mpulira nze nagikola naye nga mpulira ngikoze ki okyajagala olwo Mwoyo Mutukuvu atandise okuyingira mu nze atandise okunnumiriza ekibi kati nali simanyi kibi bwe kirumizibwa jjukira lwe nasonyiwa luli omutima gwange gwatuka okuba free natuka okuba nga nze sikyatya nalina omutima ogw'obutatya naye kati nikweyongera nimba nga sikyatya nga sirumwa nga ne bwonvuma ne bwokola ki mbanga atabaddeewo bivuma byonna ebiyita wano era sigala nga ngenda muki nga sikyanyiigira muntu ng'olina wankubira esimu n'aŋŋamba kakati ono yansindikidde amayembe nga tusabe gajja kuvaawo nga tusaba ngamba leka tibadde bitambula mu nyumba tebikyakola ki bikyatambula kati sigala ng'osaba kyekyokka kati natuuka okubanga ŋŋamba abantu be nali nga nsaba nabo ngamba kakati mumanyi nti temuddamu kusaba yenna jjajja mu linnya lya jjajja naye musabe Kristo musabe mu linnya lya Kristo lyokka temusabira mu linnya lya jjajja yonna kubanga bwe twasaba nga twamala nga tuyita n'emyoyo gino ne tugisembeza okumpi neŋŋamba kati tetuddamu kukola ki kugiyita kusinziira ku miitingi eri gye nnawulira ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. nga lubaala ate kati jjukira ensobi ngitegedde kati noonya kuva mu ki nsobi accident naziyitamu eziwera naye nga tezinkolako bulabe usi mutambula ku boda n'ofuna obuzibu naye nga butonotono tebulina buzibu nga mpitawo kati natuuka ekiseera nembanga neetaaga nziremu
kati bwe namulaba ku luli naddamu okufuna ennyota nga mpula enjanzire mukoleki musinkagane naye nga buli lwe njagala okumusinkagana mbaako ate ebimbuzaabuza buli lwe njagala okufokasinga ennyo musinkagane nga nfuna omulimu ogumpa akasente akawera ng'ogenda okola ngenda nga nkola kati nga kyenali kati ennyonta eri gye nalina nga enkola ki egenda efa era kano we njagala okuwa abantu obubaka buno sente bwebanga ekufuga nnyo mu kigambo kya Katonda manya waliwo akuvuga obeera nga sente ye kuggwe ye buli kimu ng'obudde bw'omala ku mulimu Katonda tabana tobumuwa oba olina ekikuvuga Katonda mu lunaku tumuwa eddakiika nga 3 ezaki ezaki n'ofukamirako n'omusaba n'ogenda yatonda ensi n'agiwa ebbanga lyonna omuwemu eddakiika 3 era kika 3 anti gundi bosi aba atwetaaga tulina otuuka ku mulimu saa nga 3 tulina okukola tetugenda kulya ssaala akumusaba so tumuwa eddakiika ngaaga kumakya nga twakazuukuka netugenda kati abali ennyo mwoyo ffe n'ofukamira kusanga 7 n'omwongera yaga siga 5 kati oba ovaayo omuwaayo 10 essaawa mu lunaku ebyemumala n'ekirongo ogenda kwebaka nze Katonda Kristo batomaze ssebo okwo ate ku Sande tusaba ku Sande kuva ku makya tukeerayo kwakati ate ku ssaawa 4 tulina bye tugenda okola kati tugenda mu saavisi esooka etandika ku 12 kati soko kasooka embuuzi ani atematema saavisi tugenda ne tukola ebyaffe ani atematema saavisi eyo Friday tuba overnight ani atematema saavisi eyo Katonda n'amuwa obudde nti ono saawa bwezi ajja kuba waali anti Katonda aliwo wali yabeerawo waŋŋamba luli Katonda andi kumpi wano akuli kumpi awo naye ani atematema obudde bwa saavisi ng'alina appointment naye Katonda mu ssaawa ezo mwajja okubaawo Katonda yeeva abeerawo andi nze nkutemedde ontemedde naye tommatizza sikumatiza kubanga bw'oŋŋamba tujja munoonya ku 7 tujja munoonya ku makya nga tugenda ku 7 ne tumuwoyera ku budde dakika ngameka nga 2 olwegwe ntumuwayo 10 si essaawa nga tugenda okwebaka tumuwayo emmeka 5 eyo tusaba busabi kuba twadde twamusabye edda ne twebaka n'atukuuma mu kiro kati ku Friday tugenda mu overnight ne tukola ki ne tumusinza ne tumwebaza kiro kiramba kati ku Saturday tuba mu byaffe omanyi Abaganda bagamba ku Sunday Abaganda balina akagero lulwe siwa kiri Abaganda balina akagero ngonga wiki ewedde abantu tebakola be batyo bannaye Abaganda bagamba nti omukisa gw'embuzi teguyisambwa mu malagala kituufu embuzi eyitamu erya naye embwa eyitamu eniigiina buniigiina kituufu yo terya lwaki Katonda yatonda ensi etalina ntandikwa nankubi atamalina musinjiribwayo we guli mu lunaku n'omuwaamu eddakiika oba essaawa emu tumuwamu essaawa ate ndaba oba wekiriranya oba bakwita kwekiriranya banekiriranyiza nnyo kubanga Katonda yatonda eggulu nikivala nze njagala nnyo ebisolo anti twagala nnyo saba naye baboosi okategedde baboosi ate Katonda yatugamba baboosi batwetaaga yes naye ate jjukira tuyinza okukola shortage naye ate jjukira waliko akaseera nga tolina mulimu ogwo anti Katonda ne musaba n'agumpa kati Mukama waaba agukuwadde kibeera bwe kiti kati boosi andi bubi boosi akuli bubi tolina kadde kafukamira kuddamu kwebaza Katonda akaseera ofunamu njagala nnyo naye akadda kati akadda tugenda kwogerako bwe tuti nti akadda ako bw'oba okafunye nga boosi kifuta kuwa kadde kati va mu mubiri dda mwoyo nti asigambye nti ate ofe oba oguvemu olagewa nedda kyengezaako okugamba bw'oba luli obadde okona bikolwa ebiraga nti omanyi omuntu wafukamira kiraga nti agenda kusaba si bwe kiri naye kimanyi eriyo abantu abasaba nga tafukamira nafukamiranga buli kaseera bwe bwayitawo abeera mu ssaala abeera eno ng'ali mu kusaba
kati wejje va mu mubiri kuba omubiri gulaga nti omuntu agenda ali mu kusaba dda mwoyo omwoyo teri alamanya nti oli mukola ki mu kusaba era osobola okubeerawo nga ndi mukuwa obujulizi wano ng'oli mu kusaba mu mutima gwo naye nga teri akimanyi nti okola ki naye bw'ogamba twewombeeke tusabe buli muntu ategeera nti kati bagenda kusaba oba tuli mu mubiri awo tuba mu mubiri anti kati abasumba ebaleeta batugamba fukamira osabe okufukamira si kubi kuba kuwa ekitiibwa kati bagala gwe nsabe anti kati nga wenkole ebyange anti oli ne baboosi olina baboosi tolina budde bugenda fukamira wansi kati olina kudda mu mwoyo naye ate bw'obeera oli waka oli wa ddembe kufukamirako wansi kati mu kaseera kano bw'oba nga ogamba kati nyina okufukamira ku ssaawa bweziti fukamire ne bweziti fukamire ne bweziti kitegeeza ti Katonda wo wa tayimu oteega muteega obanga ali mu basiraamu era tayimu wetuyitako manyi tukwatamu ku mirimu tayimu gye wadde omuwadde neekola ki era omunnyonnyola manyi kati nze ekyo ekintu kyogezaako kukinnyonnyola obanga Katonda atutegeera akebera mitima naye ate waliwo n'omulala gwe bayita Allah ye muyaayi alina essaawa zajjiramu waliwo olwomunoonya nga takola ki nga tabaawo bamuteegera mu ki olina okutunulako eno otunuleko eno alina okumunoonyeza sayidi emu kati si yoyo gwe ŋŋamba wali mbadde ku mulala oyo gweoyogerako mulala oyo gubawo obudde Katonda yatonda eggulu nekiwamukola tayimu table kyekiri kyennaku kiwabuuza mukuli mu kusooka n'ogamba nti nze bwemanyi n'omutwalo gwange nesokolako 1000 Mukama mba simumaze mba mumaze okitegedde kati Katonda ngenda ndya ssente kakadde kange kamu ziba mmeka 10 ekyenda nga ngenda njoga kakati bwekyo kati noono afukamira n'asaba kyaba akola tibannange abakozi bagenda naye musajja oyo asaba musajja oyo bambi bwatuuka ku mulimu mulaba ali mu ofiisi yewombeesa akola ki asaba mulemenga okusaba nga abafalisaayo abaleekaana Matayo 6:5 basabira nnyo ku mabbali g'enguudo abantu babawulire olw'ebigambo byabwe ebingi kati ife bwe tuba tusaba tulina kwekweka mu mwoyo kubanga lwaki bino binasabanga mu lujjudde sitaani yamanyanga buli kyensaba nekyenneegomba okufuna kati n'abimanya n'ebirooto bye nafuna nga tebyawukana ku bye nabadde nsaba naye bwe naddanga mu mwoyo ng'ate ntandika okufiidinga ku ekyo ekituufu kye nteekedde okukola ki okufiidingako tayimutebo zaffe tuzikyuse tayimutebo zirina okukyukamu kubanga nze nkubuulidde amazima engeri gye ngenze nnoonyaamu Katonda essaala gye musaba ey'olwatu kituufu nnungi naye bw'ebanga eba ya lwatu ng'eva munda n'efuluma mu ddoboozi sitaani tagitwala waliwo ayogera essaala naye nga eva wano muwongo waliwo asaba essaala ng'eva wano n'efulumira mu kaki sitaani tagitwala eva ku mutima era sitaani tasobola gyozaamu kubanga yeebaako omuliro eba eyokya era yeesobola okwambuka naye essaala ze tusaba baga omusajja nofukamira mu ofiisi yo n'osaba nodde n'osaba kati kintu abasiraamu kye bakola Mukama bw'ayogera ku bafalisaayo mu Matayo 6:5 kyaba ategeeza basabira ku mabbali g'enguudo ng'abafalisaayo abantu babalabe nti omusiraamu ne bwajja agalawo edduuka n'agana akulage nti akola ki musaazi era addemu akulage nti akola ki emirundi 5 kuba kulaga bantu nti osaba Katonda wo ne Bayibuli egamba yingira mu nnyumba yo osabe Katonda wo mu kyama bw'atyo Katonda wo alaba mu kyama ajja kuwa empeera ekyama kiri luddawa ekyama kiri wano si nnyumba bwagamba nti yingira mu nnyumba yo osabe Katonda wo yalaba mu kyama ajja kuwa empeera kati webuuze Mukama ekyama kyayogerako kyekiriwo ekyama kiri mu mutima Mubuulizi 3:11 Bebulaniya 10:15 ne 16 ekyama kiri luddawa kiri wano mu mutima bwagamba nti yingira mu nnyumba kubanga byonna byogenda okusaba Mukama abimanyi n'envirize ez'oku mutwe nazo Mukama yazibaladde azimanyi omuwendo kati awo Matayo 6:9 wagambye nti musabe nga bwe muti tikitaffe ali mu ggulu
erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe nga mu nsi nga bikolebwa gy'oli mu ggulu. Okitegedde nga essaala eyo erimu sami byonna bye yeetaaga, wadde towuliddeemu ssente naye ng'erimu byonna byokola ki? Towuliddeemu kizimbe, towuliddeemu ki, naye nga buli kimu kyonna mwekiri. Jeremiah. temuli gwe kyeweetaaga ssebo nti ona ati Mukama nti ne Yesu yandibadde agamba tusabe ku ssente. Nedda, yalaba nga bye twetaaga tetwetaaga ssente. Twetaaga ki? Twetaaga ye. Matayo 6:33 egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bijja bwongera, kubanga ebiringa ng'ebyo ensi byenoonya. Ebyo ebyokulya ensi byekola ki? Byenoonya bya bugagga. Bayibuli egamba tujja kufuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10. Kyo wakitegeera? Kati kyembadde njalo mmanya kubanga nze mpulira abasumba ng'ayogera nnyo Katonda, kitegeeza ki? So leero tumalirize n'ekyo. Ku bujulizi tukomyewa saa kwerabirawo, tukomye ku underground. Ng'olabye emizimu gitudde kwonoona, masturbation, biki byonna. Kati maliriza n'eyo essuula, sooka ogitusomere ogitereeze, ogitusomeseeko. Giddemu ey'ekikumi ku nsi ne mu ggulu. Lwaki nkireese? Kuba w'ogamba nti mu ssaala yaffe tulina kusaba nnyo kitaffe ali mu ggulu. Siwuliramu ssente, siwuliramu visa, siwuliramu motoka mpya, siwuliramu nnyumba nnene. Ontegedde? Naye ate mu kusaba risaaki omutono gwenkoze n'oyo andaba omulaba wafukamira okusaba n'eggulu ayinza yagambe Katonda yayitaagayo ku ssente. Gundi oyo yali etegeeza ki? Kakati Mukama bw'agamba nti munaafuna 10 ku nsi ne 10 mu ggulu, yakimanya nti ku nsi tuli mu kugezesebwa, kubanga ettaffaali, okuvaamu ettaffaali eddungi lirina kusooka kuyita mu muliro ne lyokebwa ne livaamu ekyomuwendo. Golodi yenna asaanusibwa n'avaamu ebimpeta na buli kimu kyonna kye mulaba asooka kusaanuusibwa n'alyoka aggyibwa mu biyinjayinja n'afuulibwa golodi. Kakati Katonda bw'agamba nti ngenda tuwa 10 ku nsi ne 10 mu ggulu, aba atugamba nti byonna eby'obugagga omuntu bye yandyegombye wansi w'ensi bibye biri mu ggulu. Weewali ekitiibwa kya Katonda ekitaggwaawo eky'emirembe gyonna, era weewali ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ekijjuvu. Kuno ku nsi gye tulaba magiki, eno ensi bw'otuuka Mukama n'akutwalako waggulu n'akulaga ensi bw'efaanana, teweegomba kudda. Mukama bw'akujja mu mubiri guno n'akutwalako waggulu awo n'akulaga just bulazi nsi bw'efaanana, teweegomba kudda. Kati bw'agamba nti ku 10 ensi ojja kufunako 10, ekikumi ekyo olina kikolera ogende nakyo. Togenda funa kyotakoleredde. Tokifunira wano. Wano okikolerera bukolerezi, naye amagoba gali luddawa? Gali eri mu ggulu. Gali eri mu ggulu, kubanga omukozi oba omwana asoma bw'abanga bamuwadde pepa awandiikeko ansa, bwe bazigolola results teziba ku pepa, results zibeera ku lipooti ezigatta toto ya byonna byabadde akola ki, ezimusobozesa okuba ali promoted oba tali promoted, okubanga atuuka walina okukola ki. Era bwe kigaana asuulibwa wansi. Kati kyekyo 10 ku 10. Katonda bw'abanga agamba 10 ku 10, eby'obugagga bino eby'ensi oba olina kubireka. Kye 10 ekyensi, 10 eky'eggulu. Bw'oleka bino ofuna biri, bw'ofuna bino eri tofuna. Okwavuwala babaavu. Katonda teyatondaako muntu ayavuwale. Katonda bwe yatonda omuntu mu nsi yamugamba nkuwadde ensi ogirye. Buli kimu kyonna ekimu kikoze ki? Kikyo.
ebisolo n'amuwa obuyinza obubituuma amannya gonna nga bwakola ki era n'amuwa ensi amufugireko eki ensi omuntu bamuwa nsi afuge sitaani kati ate sitaani afuga omuntu kati bw'agamba 10 olina kwerekereza bino byonna ebingi ofune ebiri ebirala bino byakulya biki Mukama agamba ye yajja okola ki akimanyi nti ensi byekola ki yeetaaga twandibadde tusoma n'olunyiriri olwo twandibadde tusoma n'olunyiriri olwo luli Matayo 6 33 Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.